Kabaka wuye ekivulu akiyingidde. Kabaka wuye ekivulu akiyingidde. Agenda tukuba mbali mpaka ku makya. Ekivulu wuye akiyingidde Kabaka Saha. Tekololo nkeddeyo bukeezi. Kingiza tujja. Nanti kati ndi ku nkate erya ssente. Sokubalageko naawe tugenda wa Kingisa tujja ku ssente. Lulumba Kingisa tujja kololo. Munywere baba. Munywere kololo tujja. Mwesibe emisipi baba, mwesibe emisipi. Nzija kololo. Mwesibe emisipi. Naye mmwe kino tekibangawo. Naye omanye ekiri wano. Ate waliwo n'abasuzeewo kino njagala mukijjukire. Nabagamba zinaagenda okuwera saawa 7 nga bakugamba nti bagaddewo. Muganda wange abantu bajanjawazza show ya Kingisa ne bakatagga era enyiriri nga bwoziraba abantu basuzeeyo bakedde bukeezi enyiriri muganda ze kwera saa 7-8 ng'ekisaawe kikubyeko naye kino nga kiyinza okunyiiza abawerako kubanga kale kiyinza okunyiiza abatono okuva Kyagulanyi Lweyendoosi nze n'agamba nti mulumbe muganda wange abaana tebalutumidde mwana bagambye engeri tuli ffe baana katwegendere yesitukidde tanywa matabangufu saawundi ebyuma nga bw'obiraba muganda emizindaalo oba fenoni gino ate yagijjeewa bannange Steve Jean tasaaga abamu tebamanyi Steve Jean yaani naye nga Steve Jean producer w'amaanyi ate omusajja kwegamba yategeera endongo eno era n'aginvestingamu essente eziwerera ddala. Newankubadde baga nti ebyobufuzi tebirina kubaayo naye abaana ebifaananyi bya Kyagulanyi babirina banaasazisamu ekivulu ky'omusajja kakati bali eyo muganda wange era ako munnange tekabulamu tolina ngeri gy'ogenda kugamba nti abaana beesonyiwe Kyagulanyi kale be bato gye bali newankubadde ne sitaani tabulayo ngenda mukulaga sitaani. Waliwo omusajja Kingisa gwe yayanjudde wano muganda wange erinnya lyannemye okutegeera musajja alina erinnya zibu. Yesa ne profesa tiketi ya gino ye profesani Kanege profesa erinnya lyagambye agenda kubaawo naye tugenda kukyakala naye mwana kyakabinyo profesa linnya eyo. Yesa ne profesa tiketi ya gino ye profesani Kanege profesa erinnya lyagambye agenda kubaawo naye tugenda kukyakala naye mwana kyakabinyo profesa linnya eyo. Kale nga bwe nti sitaani tabulayo Abitex akyali mu campaign eya region okudividing abantu. Kingisa tugenda mutira miguwa kakati tutalola abanyankole n'abaganda kakati lumba mutandise ebintu ebyo kakati abanyankole n'abaganda ye akyali ku lutalo lw'abanyankole n'abaganda kyekizibu kyalina Abitex era nga bulijjo nti sitaani takola ki tabula ku mikolo alinga soda kati n'oyo naye alina obuzibu bwebwo naye nga ekituufu kyo kiri nti abaana balaze Kingisa omukwano ogw'amaanyi era zigenza okuwera ssaawa 6-5 kwegamba ng'oyinza okugamba ekivulu bagenda kuyimba ssaawa 8 nti bo babadde bangi ebyaddala era kyentegedde nti amagye weegali mangi security weeri UPDF weeri ebyaddala poliisi weeri ebyaddala
kubanga namungi w'omuntu bw'atyo babadde tebamulabangako. Namungi w'omuntu bw'atyo babadde tebakola ki? Tebamulabangako. Stage eyaleeteddwa eyo ensi yonna yakakasizza ne baga nti King Saha ki ekyamunyiizizza. King Saha ki ekyamunyiizizza. Omanyi kati nga bwe nkutegeeza nti ba Fenon baludde mu nsonga eno ey'okutegeka ebivvulu era bwe bakugamba nti baani abalina ebyuma eby'amaanyi. Aba Fenon tuba twogera ku Steve Jean, omu ku baproducer ab'amaanyi wano e Uganda. Gwe tuba twogerako era ekyuma muganda wange ku guno omulembe oba omulundi aleetedde ddala ebyuma n'ategeka stage etabangawo. Kwegamba gy'oyinza okugamba nti ani ategese. Waliwo stage emu gye nalaba eyagwamu oba ani yali ayimba n'agwayo oba yali ani n'ayitamu n'agwayo. Kakati ebyo ate tobisuubira ku stage nga zino kubanga ekisooka screen zokka eziriwo muganda wange ze ziri ezaalagirwa nti gwe ne bw'obeera meters mmeka, kilomita namba, osobola okulaba ekiri ku screen. Kwezo ze baleese ze ziri ezaakola ki? Ezaalagirwa. Kati kino kiraga nti waliwo ate stage kwe tulaze. Waliwo stage kwe tulaze kubanga abaakubanga ebisaawe baabeeranga Bazayire, babeera yali Chakachaka wano yakuba ekisaawe n'ani omulala kubanga nalaba obutambi bwa Chakachaka. Nga ndaba yali yajjuza yajja myaka eyo nga tukyali baana bato naye yakuba ekisaawe n'akijjuza ekinnakivuga Balaka Dube. Baani abalala awo abaakuba ebisaawe wano. Naye Lord Sebatta naye mbu yali muzibu. Lord Sebatta bagamba naye yali muzibu. Naye kakati abaana abaliwo ku mulembe guno kwegamba nga abantu bajja kubaagala okuva ku ground nga temuli mu bungodiira bonna newankubadde ng'era wakyaliwo obuzibu nti bakyageza ku comparinga Rage, King Saha naye nze nabalabula ne mbagamba nti bannange ensonga ezo mwali zijja mu bintu byammwe, ensonga z'ebyobufuzi mwali badde bagezi. Nkimanyi ba fans bo kuba kati ndaba waliwo abagayiza akuva mu West batandise okubeera nga bagira kakati King Saha koze stanti otisiza abaana b'abendi nalabye full figure King Saha bamuwere akola stanti buli wagenda ogira akola stanti nattisa abaana b'abendi. Naye polisi yakakasizza nga mukyala wa King Saha omukulu baatukakasiza ne batugamba nti ddala kituufu yawaabidde Winnie Mami mbu olw'okumukolako effujjo mu kawolawola ku mutimbagano, era polisi yakonfamize negamba nti lwekyo Kente yafayiringa harassment case against Winnie Wamami. King Saha bino yeyabyogedde ye kennyini nnyini, yeyabyogedde era King Saha nga omusajja ali wakati awo kubanga yagambye nti bahajati be bonna abayita bahajati be bonna. Kakati kale ezo nsonga zaabwe muganda wange saagala nnyo okuzibeera nga nzeyingizaamu naye Deputy Spokesperson Luke Owesigire bwe yabadde ayogerako eri media yakonfirms n'agamba nti lwekyo kandi indeed opened up a case against Winnie Wamami. Ndi waliwo exchange y'ebigambo ku social media wakati yiki yaise cyber harassment era nti baggulawo general inquiry. Baggulawo general inquiry bagiggulawo era nti Winnie Wamami yaripootinga ku station era n'abawa n'obukakafu ne statement n'agirikodinga. Kale poliisi egamba nti bali mu kunoonyereza singa bafuna
evidence emala kitegeeza nti olwo bajja kuba fayiro bagigula mu butongole era bagiwe prosecutor wa government olwo agenda okuba advisinga ku next step. Kati tetumanyi nti oba amagye atagabadde gagenza omupiikinga basobole okubeera nga bagwanganako ne gaali ya King Saha. Tetumanyi kuba King Saha yagambye tayagalayo gaali ekololo naye nga egaali agina payaga yasinga egaali naye nga egaali ye bwetu yabaddemu abaalumiziddwa nga yetwabirabye. Kale yekololo era nsuubira okuba nga essaawa eno live mwarazedde okubeera nga mubiraba naye ng'ebyo munnange bye biriwo. Waliwo kyembuuza abantu badde bagamba omukulu ng'abadde tavangayo gamba ku kivulu kati be kibalekawa kubanga omukulu jasi yawandiise buwandiisi ku X buli muntu yenna n'abuyaana n'abatabeera ku X bonna amanyi ne gabaggwamu aboogezi amanyi ne gabaggwamu twalabyeyoko omu yavuddeyo n'agamba olaba omukulu yeeyagaliza yekata n'alanga ku kivulu kye kyemanyi bamulabyeko ka vidiyo kavuddeyo kaako naye kati kino kibalekawa nti omukulu yavuddeyo n'agamba eggwanga lyonna mwenna mujje. Ekisooka oli mukulembeze yesebo damala gavaayo bubi n'agamba kati postinze kino buli kyapostinga asooka twala tayimu kukinoonyerezaako kumanya kiyimiridde kuki si kukola nsobi okitegeera amala kinoonyerezaako era woolabanga omukulembeze avuddeyo apostinze omanya ekintu kiba mikono kimituufu ate nga mu mikono gy'amateeka kati gwali eyo awoza biki ebigambo jasi bibeere bitono oli mukulembeze ate ono saha kyaliiwe era ffe tukimanyi si byakupapa lwaki apapa kuba ono yawaayo oda esembayo mujje oba temugendayo akagamba akasembayo nkute mbaagala nnyo mujje tuwagire King Saha gwali embalala wawa bannammwe baatuuse mujje tubeere mu King Saha bannayuganda mbaagala nnyo salutation sa kale bannaye Dogo City bwete bwefaanana Mayas Media mubeereko enkya mukeere mujje ekintu kyasimuludde dda gwe bonna oba oli bunaayira oli wa sayidi byonna gy'oli tukusaba jangu ekijja si muntu eno si concert wabula eno festival